okutwala enseno mu buyinike nga bakozesa embeera endala namwe gye mumanyi. Saagala nnyo kwogera ku bantu na kuyingira mu details za politics kuba yantama, naye ali mu kumalawo nsi yaffe nga ffe tulowooza tukoolera tutwala nsi mu maaso naye nga tuli mu kuginnyika. Nze sikeerangako ku makya ne ŋŋamba nti gundi oye, sikeerangako ku makya ne ŋŋamba nti bironginga ku kibiina bwekiti wabweki. Tosobola kuŋŋaana kolagana na muntu olw'okuba alina kala gy'ayambala. Tomanyi gye tuvudde na muntu oyo, tomanyi nti nze nina beliefs zange, I can agree to disagree. Yes. Yeah. Tisikwatagana nawe mu ndowooza eyo, naye oli muganda wange. Nze naawe bw'oli w'eggulu nze ndi weerira, oba oli w'eggulu ndi w'e Masaka, but we are still brothers in the name of God. Era oli muganda wange olw'ensi yaffe, tuva mu nsi emu oba tuva mu kontinenti emu. Siyinza gamba mbu kankutta oveewo okubooganya okkiriziganya nange. Kiba kitegeeza nti obufuuse bali abantu abateeka Jesus ku musaalaba n'akomerera. Mugende mu maaso n'okukomerera abantu ku misaalaba n'okubasalira emisango. Ekiri baviiramu Mukama simunensaba Mukama basaasi banze nabasonyiwa era mbasonyiwa, era buli muntu abadde abansasula nemusonyiye kuba sikeerangako ku makya kugamba kutokola kino oba kiri. Nze buli muntu wa freedom y'okukola kyayagala kubanga you deserve it. You are given the rights from God. Who am I to stop you from doing what you want? Niyo omuntu kwesigambyeko nti tokola kino, gwe nojja n'oŋŋamba gwe tokola kino, gwani buwayo. Mugende mu maaso n'emirimu gyammwe, naffe tugende mu maaso n'egyaffe. Saba mikwano gyange munsabire nnyo, kubanga embeera mwempisibwa si nnungi. Ebigambo bye mulaba ku intaneti eyo tebikoma eyo. Waliwo n'abasasulwa nti bw'omusanga mu kafundo oyinza omuyisaamu ekiso nabo gye bali. Muyinza owulira amasasi nga gabwatuse, muyinza owulira nti bawusa yamusitudde n'amukuba ku ttaka mu bbaala, muyinza owulira nti emmotoka yabisa omupiira, muyinza owulira kina kino olw'abantu abo. Musabire kubanga luno olutalo lunene, naye Mukama bw'atyo bwe yasalawo andeete ku leve eno nsobole okubaako byentereeza. Era ne bwe naaba ngenze nja kugenda nga mulimu gwa Mukama gutuukiriza ate abalala balitandikira. Munaasonyiwa okwogera ebigambo bino naye nsazeewo mbyogere nga ndi mulamu, kuba okusinziira mu mbeera mwempita tomanyi oba neolw'enkya nyinza otuyitamu. The only time I have to use is this. Njogera ebigambo bino bisigale ku butambi buno. Naye nga mbaagala nnyo, ndi musanyufu nnyo. Mwebale kumpagira, mwebale kwagala nsi yammwe ne mugyawula, mwebale kwawula music mu byobufuzi ne mumanyi nti omuyimbi abe muyimbi noona abe kino. Nze sisobola gaana kuyimbira mukwano gwange Nabbanja nga neetaaga ng'akuŋŋanyiza abantu be. Ambeereddewo mu bintu bingi. Nali Ivory Coast nga buli nnaku spending esente nga mmeka, nina okukuuma erinnya, nina okwekweka, nina okukola biki nga sente zifuluma. Pulezidenti n'antaasa n'abaako kasindika akatonotono kandabirire nga ndi mu mbeera egenda okufaawo. Osanga nagituze, osanga nandifunye obuzibu, olwaleero nakomyewo n'enkola shona eriisa buli Uganda. Kati omuntu oyo yankolera ekintu bwe kityo ne basindika n'ennyonyi ennone, nkeera ntya ne muvuma. Lwaki oŋŋamba muvume nga ye yantaasa? Muvuma ntya muntu yambeererawo mu mbeera bwetyo? Oŋŋanda otya okolagana n'omuntu mwe bwe mukompitinga byammwe mukompitinge, mugende mu maaso tewali buzibu. Nawe bw'oba olina emikolo gyo gy'okuŋŋaanyiza
ng'onneetaaga mpita kusanyusiza abantu bo. Don't be a colonizer. Otandika okukwata abantu ne bakomenti obagayo olina okukola kino otakikola tojja kukola kino. There is a difference between a job and that. My job is music. Nze ndi muyimbi, ndi musanyusa. Muyita mukuŋŋaanya abantu bamwe ku mikolo ne tubayimbira. Ne mukuŋŋaanya abantu bamwe wali ne tubasanyusa. Fe tuli basanyusa. Mutuleke tusanyuse. There is a difference between music and politics. I will associate with everyone. Okuva mu ngeri yabwe gye babiriivingiramu ne gye balaba ensi. I will deal with everyone. Nze siri musosoze era sirikira nja kusosola. Ekyo nakisaba Mukama ne mugamba nsaba ontaasa obusosoze abantu balabe kyenkanye nga bw'obalaba bagwa Batonda. Abantu neme balabira mu biwayi. Era Mukama yampa omukisa. Ku show yange mwalabyeko abazungu, mwalabyeko abaddugavu, mwalabyeko abantu okuva mu Amerika, abantu okuva e Cameroon, abantu okuva e Rwanda, abantu okuva e Kenya, Tanzania, Burundi, Bweya, abantu bonna babaddewo. Mukama mwebaze. Ebirooto byange byebyo. Tewali kyanjawo. Bwe ndibayo ku makya ne nga ngenda kwesimbawo, awo mukkirizibwa okukompitinga nange. Naye nga sinnavaayo gamba nti neesimbyewo oba nkwesimbyeko, ndeka nkole emirimu gyange nsobole okuliisa famire yange, nsobole okulabirira abantu bange. Temunziba mumwa, temunkwata mikono, temunteeka ku miguwa. Okitegedde? Abantu abagenda ne bagamba mbu basaba freedom, ate ffe be batumye freedom. Saba Mukama mulungi w'ekisa ayongere okuwa abantu omukisa abazze oba ababeddere ne banwanira entalo z'essimanyi. Baana bangi bayinza n'okuba battibwa eyo nga simanyi, bagamba oyo tumuggyewo alina nnyo, naye Mukama wakisa. Nsaba Mukama bongera amaanyi. Saagala kwogera bingi kuba ndi musanyufu ate nyina n'ennaku. Naye mwebale, nsaba mwagala Uganda eno, Uganda yaffe n'abaana baffe abalijja. Olwaleero abagifuga bambala yero ono, tomanyi oba abaddako bagenda kwambala redio oba bulu. Kala tribe weya bireme kutwerabiza nti Uganda yonna yebikwatiridde. Twagale ensi yaffe, tutambule nayo. Abantu abagamba mu Kenzo abamuwadde ssente be bali wallahi nga ndayira okulya abaana bange, okuzikula bange ne mumeketa amagumba, akasente kange nkenjidde mu ntumbe ne masikoba. Teri atuwadde yadde ssente mugende mugule ebbanga. Nemwe ne mukwata amaanyi gaffe ne mugayiwa mu ttaka olw'okuba mulina ebyo mweyagaliza. Saba Allah abasaasire ya Rabbi. Nebaza nnyo abantu bange, siyinza kusitopinga kubeebaza. Mwebale, 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 mwebale. Embeera gye ndimu mugiraba, nandyogera ebikankana nempitawo nyina okoma. Kanneewala ebigambo kubanga kiyinza okubaluka. Kwatiriramu awo ebigambo bye mubiwulidde era mubirabye. Kenzo goes through a lot on social media and off social media. In real life, neyo gyatambulira. He goes through a lot. At times tukkiriza abantu to speak their mind, okwewala abantu okwabika. Ffe abawangala ne Kenzo, Nabiru, Ragapaipa, Masigo, Iani, Fauzi, Martin Beta, n'abalala bangi nnyo. Tukkiriza Kenzo okwogera because tetwagala Kenzo abeere depressed. Tetwagala abeere depressed. So tumukkiriza okwogera. Era tetumukkiriza kuteeka plaster ku mimwa gye. He will speak era ajja kwogera. Kenzo is above 18 years of age. Is a Ugandan akkirizibwa okwogera ekimuli ku mutima n'ekyo ky'abaawulira. Kenzo tavuma, tatyowoola, tawemula, talengeza. So, ngenda kukola omukisa guno okukola wannamawulire.
nsaba otwala akakusa kano okwebaza abayimbi. Abayimbi sima ebbanja lye bampoze simanyi bwenyinza kulibajjiza. Neyanza nnyo abayimbi omulimu gwe mwakoze, olutalo lwe mwalwanye kandubabulire. Olutalo lwe mwalwanye mwabadde mukwata abantu okubalaga nti waliwo enjawulo wakati wa politics ne industry ya music. Mwebale kulwanirira mulimu gwammwe, mugende mu maaso tulwanirire omulimu gwaffe Mukama gwe yatuwa. Tetuli babazi, tetuli baki, tuli bayimbi, twe tujja ekyokulya era abaana baffe bagenda okuyimirira okubeera mu nsi. Mulwanirire omulimu gwammwe ate temusosola mu bantu, muyimbire buli muntu n'enzikiriza zaabwe. Omulimu gwaffe tusanyusa bannayuganda. Mukama kyobala batuwa amaloboozi gano tusanyuse abantu be. Mwebale kulwana. Simakyenyeza basasula, simakyenyeza kubaddiza. Batwala Kenzo yakubye kololo. Kenzo w'amaanyi nnyo, amaanyi gaffe ffenna. That was a collective of unity. Buli muntu yakubye akalango ng'ayita abawagizi be okweyiwa ekkololo bawagire Kenzo. Kitegeeza ensho yabadde yaffe nga tuyise mu Eddy Kenzo. Mwebale kulwanirira mulimu gwammwe. Si byangu naye one time abantu balitegeera nti omulimu gwaffe Mukama yatutonda kusanyusira, tuli basanyusa tusanyusa buli muntu. Abayimbi mwebale era nange ndibabeererawo wonna mu mbeera yonna. Saba Mukama wonsi. Tweyanza nnyo, tweyanza Uganda wange oli osoma ku kameseji ako. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.